Gufiiriza munaffe ali ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya. Enkya leero olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 23. Ekitegeeza nti tubuzaayo ennaku 2 zokka tugende mu kisaawe Kakyeka awali olukuŋŋaana lw'enjiri olutegekeddwa wansi w'obuweereza obwa House of Prayer Ministries International. Omusumba Aloysius Bujingo yajja okukulembera timu okuva ku House of Prayer Ministries International tugende mu kibuga Mbalala wali olukuŋŋaana olwo tuliyita luteerane ewaffe Mbalala era tukoola abantu abali mu district ezeetoolodde kibuga Mbalala, district ey'Isingiro, district ey'Ekiruhura, district ey'e Bushenyi, district ey'Entungamo ne district zonna ezeetoolodde awo mujje tukuŋŋaanire mu kisaawe Kakyeka olunaku lwa 5 ngambye nti ennaku ebula 2 zokka tugende mu kisaawe Kakyeka tufune ku kigambo ekitugenda okutuzimba obulyawo ebbanga eriwerako. Ekigambo kyetuze nakyo kyekya amagumba makalu agagenda okutoola ennyama. Omusumba Aloysius Bujingo buli lwakubiri abeera naffe Omunnyo Ku Makya n'olwaleero yatuuse dda ku lw'ekisa kya Mukama Katonda tuzeemu okusinkana musumba. Essebo Mukama yebazibwe. Yesu yebazibwe. Afuga. Amina. Wetegese. Netegese. Noza Kakyeka. Ninza Kakyeka Mbalala. Omuluteerane. Omuluteerane. Mbuza batulaba musumba. Balamusiza akaba tulaba masuze mutya. Mukama yebale emirimu gy'abakozesezza mu kulikeeyo ku mirimo lunaku lulungi lunaku lwakubiri. Ennaku tuzibalira ku ngalo nga Apollo bwagambye tusigaze ennaku 2 omulala yandibadde agamba nti 3 naye ziri 2 kubanga tulina olw'enkya ku Wednesday n'olwa Thursday. Kati tukomaawo okubala kubanga luli olw'okutaano ate olwo olw'okwerulirwa mpaka olwe lunaku lwe tulinda ffenna. So twetegese era twetegese bulungi n'eggulu lyetegese. Security Mukama agituwadde ate ne gavumenti egituwadde jangu nga oze kusumululwa kuddira amagumba amakalu ogawe eri Mukama agakolemu omulimu naye tojja ngoze kumenya mateeka. Alowooza okujja okumenya amateeka tekijja kuvira mu bulungi n'akamu n'akatono naye agamba nti mbadde mmenyi w'amateeka njagala kutereera Katonda agenda kukola bulungi. Lunaku lugenda kukya bulungi ku Lwokutaano emiryango gya kugulwawo saawa 12 abantu bajja kuba babakebera bulungi mu mpisa ennungi temuleeta bisawo tobanga avudde waka nga tojja kuddayo ate simanyi oba abantu b'Embalala bambala nnyo obukondo naye timwambala bukondo kyetaagisa zi flat kubanga si kirungi oluusi nga muli mulayini ate n'olinnyo omulala n'avaawo n'ekiwundu. So temwambala bukondo, temujja na bintu ebisala, toleeta jirita, toleeta kambe, toleeta chupa eyatika, toleeta bintu nga biyinza okutuusa ku bantu obulabe. So twetegese bulungi nnyo, buli kimu kitambula bulungi. Ebintu byatandise dda okwasembolingibwa olunaku olwajjo sawundi yatuuse yonna. Twebaza Mukama nti abantu baffe batambudde bulungi newankubadde ng'okutambula kwakwetooloola naye nga buli kimu kiri bulungi. Tiimu yaffe ebadde ku ground nga erimu Peter Bunyasi ng'erimu Eddie nga mulimu ne tumwebaze ate kati twongeddeyo tiimu endala olwaleero kyemanyi mu buli ngeri yonna amawulire gagenda kubanga gasomebwa ku ssaawa emu ne ku ssaawa 3 ku Salt TV gagenda kubanga gasomebwa nga bali mu kibuga Mbalala. So naye mwebale nnyo abantu b'Embalala okuba nti mutulaze omukwano nnyo. Abantu beetegese Apollo okuva wiiki ewedde abantu batugamba kimu kyokka nti tuluddewo balinze olunaku tuluddewo abantu bagamba tuluddewo naye nga tetuluddeewo olunaku Mukama lwe yatuwa lwe Lwokutaano luno ng'ennaku z'omwezi 26 amagumba amakalu Katonda agazzeemu obulamu. Twebaza Mukama olwa okuddamu okusinkana abalabe baffe era twebaza olw'okuba nti mubeerako ku Soul TV nga batulinze nakyo kikulu nnyo. Njagala era okwebaza omusumba Wire tumwine balinayo enkuŋŋaana endala nnyingi naye yasazeewo ne ttiimu
bagenda kubeera naffe essaawa 24. Yes. Ye musumba wa Holy Spirit Fire Ministries. Yes. Mbalala. Yes. Wile tumwine. So musumba wile tumwine webale timu yonna gy'okulembedde era nange ngenda kutuula nammwe olw'ekisa kya Katonda tubeere nga tukola emisingi ku Thursday kiro tujja kuba tuli mu kisaawe ekaceeka Thursday night nga tukola emisingi ate nga tunyumizaamu n'abasumba bonna ku makya ku Lwokutaano kiryoke kyedomole tukeere ku makya programu nnungi abasumba mujja kubaamu abeeno n'abeeyo ku programu eneetambula omuntu ajja kinyumirwa kubanga Katonda yeetegese okutukozesa ffe baani tulina okukkiriza tukozese so kirala kyembajjukiza nti ali ku Salt FM nali ku Salt TV togenda kumiisinga Olwokutaano essaawa 24 zaweereddwayo za kubanga ziraga biri kaceeka byokka si kulaga nti olabe oba sikuteekako nti owulire wabula naawe participatinge ekigendererwa kyaffe ekyokubanga tutta programming yonna tuteekewo enjiri tuba twagala n'ow'e Mbale n'ow'e Busia n'ow'e Kenya n'ow'e Rwanda n'ow'e Congo n'ow'e Sudan n'ow'e Tanzania n'ow'e Bulaaya n'ow'e Canada n'owaawa bonna babeereko so olukuŋŋaana wadde luli kaceeka naye olw'ekisa Mukama kyatuwadde tukola olukuŋŋaana nga ensi yonna ebenefitinga ndoza kitwala okweteekateeka omuntu ne baba nga tosobodde kutambula lugendo okugenda ekaceeka naawe wooli osobola okweteekateeka n'obanga osobola ekiseera bwe kituuka okwanjula kiri amagumba waliwo abantu abasobola okugenda ne wabaawo abantu nga ne bw'oba oyagala nnyo agenda kubanga ali ku kitanda waliwo ali ku kitanda nga bya bulungi ng'agenze kuzaala waliwo ali ku kitanda nga yazadde bamulongooseza oba yazadde bulungi waliwo ali ku kitanda nga baakimuwanga kirina ebbanga eritali ggere ate twebaza ab'amalwaliro gonna kumpi mu ggwanga nti kawabeerewa babateerako Salt simanyi oba abalwadde be bagidimandinga oba administration z'amalwaliro naye bw'otuuka Ensambya bw'otuuka Lubaga bw'otuuka Namirembe buli w'otuuka n'ekyo kisa musumba kisa kya Mukama omanyi nti Salt TV gye balaba mu makomera gonna kisa kya Mukama waliwo gwe nawuliranga awo obujulizi nti nze nali mu kaduukule Luzira naye ekigambo kya musumba bugingo kyali kyankolamu omulimu nga era twebaza abakulu ba prisons nti bateekerako abasibe Salt ye media y'omulembe guno Mukama agironze ate n'abalimu bonna Katonda abalonzi nyumirwa nnyo nze nange Salt waliwo pastors hour eyegenda okubeerawo bwe tuvaawo kati kuddako sports ne kuddako Joseph Prince munyumirwa nnyo ate ne kuddako pastors hour ssaawa 4 paka 5 abasumba abo nange bansumba obawuliriza n'owulira nga obulamu buzzeewo buli musumba aba n'ekyagenda okukola so kyembadengezaako gamba nti God has selected a team on Salt Media that is really delivering life. Amina. Twebaza Mukama olw'ekigambo ekyo n'enteekateeka yonna nga bwe kigenda okubeera mu kibuga Mbalala mu kisaawe kaceeka we wali olukuŋŋaana lw'enjiri olutegekeddwa wansi w'obuweereza buno bwennyini oba House of Prayer Ministry mu lulimi olw'owiitu kambe eshenjereze abakutuleeba ab'omu bicweka ebya Mbalala ebya Isinjiro ebyibanda ebicweka bya Bwizibwera Kashaali Kiruhuura yeno sebo n'abo mukabalole nga bagenda kubanga Western yona we basaliddeko Katonga we yasaliddeko abava mu Kampala ate abe Fort Portal basambira mabega kubanga bagenda kuyita Kamwenge yibanda nga bali kaceeka mwena ntubeta mwije mu benitwe omuruterane abantu ba 40 mwena tubatangirira omugamba twabakira ne waffe 40 tugamba kubatangirira musumba wakyaliwo ekirala kye tusobola okusuubiza abatulaba ku lunaku olw'ennyini ekyenjawulo kwawukanamu ku kyetwalaba omulundi gulwe gwe twasooka ekaceeka we twagenda ekaceeka kimu ku kye tugenda okusuubiza ekyenjawulo nti naffe twali bagenyi nnyo olwo omulundi ogwo omuntu bw'aba akyali mugenyi omufunamu naye katono naye bw'awangaalirawo you benefit more
fena twagendako ku ssomero olunaku olwasooka wafunamu naye si nnyo ne bw'oba okyadde wantu olunaku olusooka ofunamu naye si nnyo naye bw'omalawo olunaku olwokubiri wafuuka waka otandika okumanyira environment yes kati nagenda nga simanyi abantu bano banaaba bawulira Oluganda naye rediyo gye twabateerayo eyogera mu Luganda ate tewali atagiwuliriza TV eyogera mu Luganda ate tewali atagiwuliriza nga neebuuza ngenda kuteekawo interpreter omunyankole ngenda kuteekawo ba interpreter basatu munyankole n'owoluzungu ngenda kukola ntya kaakati nasabanga naye nga neebuuza am I delivering abantu bano banfuna bulungi mu Luganda message etuuka naye baatulaga nti message eyingira eyingira munda era salaba omuntu gwe tuga nti wanika emikono n'abanga tategere kye tugamba bikula olunyiriri bwe ruti n'abanga tategere kye tugamba kati kigenda kuyitirira kubanga musituke nolabona nga basituse butereevu mugenda kusiiga amafuta bonna nga bagasiize kati kigenda kuyitirira kubanga tudda waka tuli mu spirit ye mbadagenda kugamba kati siri mugenyi kati ndi waka manyi nti bwe njogera bawulira amafuta gonna tebagenda kumiisinga so kigenda kubeera kitirivu ngenda kweyabya ngenda kweyabya kigenda kuba kiyitirivu kuba ngenda kwogera nga sibuusabuusa luli nali ndowooza nti neetaaga avunula mu Lunyankole ne mu Luzungu kati nkitegeera nti ngenda kuyimirira njogere Luganda njogere ng'Omwoyo Omutukuvu kyonna kyonna bwakitadde ku mutima omanye kanisa ffe tevunula ekimu ku bigigaana okuvunula ebintu ebiyita mu mukono guno neguli bituuka eri nga bifaanana bulala message communication bulijjo message bweyita mu mikono emingi waliwo kye bayita distortion wabawo distortions etuukayo ng'ekyuse era ojo olaba bano abavunula basesa nnyo abantu naye ng'ayogera tasesa avunula yongeramu mu lulimi lwa communication tugiyita attenuation okudepreciatinga message netuuka eri nga tekyali mu maanyi gaayo kati njagala bwe nkugamba nti amagumba amakalu gagenda kubeera malamu nga tuwali mulala agenda kukyozaamu nga n'oli akiwulira nga bwe kiri exactly so ku luno what I can promise it is going to be very powerful than ever before siri mu kugezesa kati nfaanagana nga yagenda kuvuga emmotoka nenvuga nga ngezesa kati nembanga kati ngenda kuvugula n'enguudo zino omuntu kati bw'aba ayita essembabule nga gwe gusooka ayinza okuvugirawo essaawa 8 bw'aba akomawo nga amakoona gonna yagategedde ayanguwako olugendo lunyuma so kati olugendo lugenda kutunyumira era abantu bonna tugenda kuba anointinga njagala kubasuubiza nti waliwo bagenda ofuna double anointing abanaabeeramu emisana nga bagenda kubeeramu n'ekiro abo bagenda ku anointing b'emirundi eki olwokutaano abanaabeeramu emisana n'ekiro mu kiseera kya lunch hour kyekiseera ekyo kya lunch hour bagenda kufuna anointing then n'obudde obw'ekiro ngenda kubulira emisana baleme kusubwa nnyo era mba anointing naye ate lwakuba nti ekiro nkozesa obudde bungi kati wano emisana mba ne limitations gyoyise double anointing double okufuna amafuta ag'emirundi 2 kuba lwajja nga yavudde eka nga agamba ngenda kumalawo essaawa 24 ne waba wajjanga gani nja kuddayo ku ssaawa 12 kati addayo ku 12 yegatte ku radio ne ku TV ajja kugenda nga naye agafunye naye agamba nti ajja kusulawo asiiba wasulewo oyo ali mu ddabo amagumba amakalu gagenda kulamuka si ekigambo no kyetugenda okwongerayo mu maaso n'olwaleero mu kadde kano tugenda kugatta ku ky'omutima kubanga bw'obikkula mu kitabo ky'engero Proverbs chapter 14 verse 30 Proverbs chapter 14 verse 30 Proverbs 14:30 egambye eti eyo egamba bweti a sound heart is life to the body but envy is rottenness to the bones.
olwasatu mu lumu okay. Olwetwagala olwo. A sound heart is life to the body. Yes. Omutima omutuufu bwe bulamu obw'omubiri. Okay. Naye obujja is rottenness. Kwe kuvunda kw'amagumba. Kati nga tuli ku magumba amakalu ate Bible etuwadde ne version endala nga yeevunza mavunze. Wasobola okubeerayo amagumba agavunze kasita oba n'obujja. Era Katonda ng'ayamba eggwanga lino tuve mu mwoyo gw'obujja. Obujja babuyita batya mu Lunyankole? N'itima. Itima. Ni kyekyo. Kati ettima likulemesa okusiima ky'olina n'owalana afunye ekirala nga nekyafunye oluusi kitono ku kikyo. Oyinza oba olina ente 10 oli ng'ayina ente 12 zonna ne zizaala bbiri kubanga bw'oba olunda nga olimu amagezi osinga kulunda nnyana ezisobola okuzaala ne zeekubisaamu kubanga ennume 2 zaaki ennyana 12 ennume emu. N'obutakati guno omulembe guli modern teweetaaga na nnume mu nteezo okujjako ng'ekigendererwa kyo kirala kyakutunda kujjamu ssente. Ne bw'oba oyagala ku multiplyinga kisibo weetaaga nnyana. Bagunjawo sayansi ewakisa. Baleeta sayansi awakisa ng'oggyeko sayansi awakisa then n'ayina ennume yeeramula ayina ennume emu emala lwakuba nti era still abantu era obujja bubaganyisa okuwaayo ennume zaabwe. Tuzeeyo ku bujja. Ennume erina kuwakisa nte. Yes. Deka kubeera na bujja nti kakati ate oluli olwo lugenda kugendako n'ewa Apollo. Ennume obadde ogenda kuziwa abantu. Kikujjako ki? Zibadde zigenda kuweekesa bantu. Kikujjako ki okuwaayo ennume ne wakisa. Bw'ayagala yabeere n'ente olyo nga yalulina yekka. Bwe bujja. So omuwa ne ssente n'azigaana n'alemera ennume ng'aga nti oba ezizo tezizaala zirekeyo. Naye nga Mukama aba amuwadde ennume eyo ng'amwesize nti ennume ejja kuyamba ku nnyana zonna eziri mu kitundu. So kaakati omutima bwe gutabeera mulungi wadde mu bizinesi wadde mu booluganda okimanyi nti families nnyingi zirinamu omuntu oyo w'ettima. Tabulamu mu family. Tabulamu. Ayinza okuba nga mukadde ayinza okuba nga muvubuka naye famire zigenda zirandamu omuntu alina omutima gwa Aberi. Anti okimanyi nti mu lubereberye omulambo ogwasooka ku nsi owooluganda yatta muganda we. Anti bw'oyogedde ku mutima gwa Aberi. Aberi si yakolebwako effujjo. Ye yatta Kayini. Kayini yatta Aberi. Sorry. I apologize even to the viewers and the listeners. Kayini yatta Aberi. Yeah, true. Omulambo ogwasooka mbadde gyalaga nti gwali gwa Aberi. Kayini yatta Aberi. Yes. Amutidde ki? Bujja. Envi. Ne bwe tusomawo yakwatibwa obujja kubanga Aberi yasiimibwa Katonda. Yes. Owooluganda era Katonda bwe yali amuvunaana amaloli yeegaana embunosi amayi my brother's keeper yamugana esi singa guwakoze naawe ekituufu why don't you do your part? Tewandisiimiddwa. So nga tusaba Katonda amagumba amakalu agazeemu obulamu twegayirira ne Ssekwegeri abagenda okujja mu lukuŋŋaana ne bannayuganda abali ku Salt TV n'abali ku Salt FM kino bakitwale nga kikulu ekyobutabeera na mutima gujjudde bujja kubanga okyakabira gabeere malamu makalu kati gagenda kuvunda kuba Bayibuli ekyogedde aterimba nti obujja someyo oluzungu nze nyine Oluganda. Yes. Ndoza ntandikire era ku lwasatu lwenyini. A sound heart is life to the body, but envy is rottenness. Envy is rottenness
to the bones. Tubadde tukyayogera ku magumba makalu. Yes. Ne waliyo n'amagumba. Andi kati bwe tutandika Katonda bw'atandika okujjajjaba ensi. Atandika mpola ebeera process. Kati omuntu agenda okujja. Alina okusaba essaala ng'essaala tasaba ya bujja. Nange ompa omwana nga bwe wagundi. Nange ompa omusajja nga bwe wamuwa gundi. Mazima gundi n'omuwa omusajja nze n'onnyima. Oyogera mu mutima ki? Sala ya bujja. Sala ya bujja. Era olunyiri luli mu Bayibuli luga nti musaba ne mutaweebwa. Kubanga musabisa okwegomba kwammwe. Musaba bubi. Mukama mpe emmotoka nange mbakube enfuufu. N'ekigendererwa. Mpe emmotoka bwe naasanga gundi oyo mukube amazzi. Ekigendererwa obeera omaze okikola ki? Okukirambika nti si kye kituufu. Kati oteekwa okubisaba. Kubanga bibyo. Yes. Okusaba Katonda si kusabiriza. Ekyo njagala omuntu akigama kyagaleero. Okusaba Katonda si kusabiriza. There is a difference between asking and begging. Your child is asking you. She or it cannot beg. No. But another stranger passing by is a beggar. Yeah, true. Yeah, true. What kind of rights do I have to go and ask someone's father to pay for me? Era kiba kibi nnyo mukazi wo okumuteeka mu basabiriza kuggwe omwami n'ogamba mukazi naye mukazi gwo omanye ekigenda okututabula osabiriza nnyo naye ate buvunaanyizibwa bwo kati obwali obuvunanyizibwa ate abantu tebabwagala nabwagala kyova owulira nga lwokati Sting Men's Association Sting Men's abakodo bakola n'ekibiina abatinasese simanyi oba kiri registered naye waliwo abantu nga babo waliwo na juzi mbu balanga conference yaabwe gyebakuŋŋaanira okuteesa yali luddawa obukodo oga nti omukyala ate tateekwa kutuuka ku level ey'okusabiriza tateekwa kuyitibwa asabiriza bba. It is her right. Yes. So to us, yes, when we go to pray, whatever we ask for, yes, it is our right, God-given right. When God says in the book of Matthew chapter 7 verse 7 that ask it shall be given, knock the door will be opened for you, seek you shall find. Matthew 7:7 and Matthew 7:8. Matthew chapter 7 verse 7 to verse 8. Era emirundi gyonna nga Yesu akatiriza ayogera ne mu John 14 John 14 verse 13 to 14 agamba kyonna kye tunaasabanga mu linnya lye ajja kukikola. Temusabanga kintu kyonna musabe ewa Katonda tewali kusabiriza. Osaba bibyo kati bw'oba osaba ebibyo teweekompeyalinga. Yes, teweekompeyalinga ku gujindi teweegeraageranya. Saba ebyo bisobola okuba nga bisinga ebya Apollo. Actually neraba bw'osabanga Mukama mu kifo ky'okumwebalizaako Apollo omukolera bukolezi bujja. Apollo mazima nasibe tayi buli kaseera Mukama nange mpa waki nange sibe ku tayi yabano nabeera olunaku lumu naye Apollo ayitiridde. Bannange bwe bujja obeera esala ya bujja ebeera sala ya bujja butereevu. Sala ya bujja mpa omwana nga bwe wamuwa gundi, mpa omusajja nga bwe omuwa gundi, nange mpa ente nga ze wawa gundi. Lwaki tosaba nga gundi tomutaddeeko? Naye nga tukitegedde nti obujja buleetera amagumba okuvunda. Yes. Era abantu bangi abaggwebwako ennyama ne babeera amagumba makalu ng'ate balina ebintu ng'ekimulya ebintu abalala bye balina bimuyisa bubi. Tetutuuse kwenenya bujja mu lukuŋŋaana. Anti kakati mu lukuŋŋaana bw'oba ozze eri Katonda ekintu ky'osookerako ng'ogenda mu maaso ga Mukama kukebera mulamu bwo. Okwekebera omutima. Weekebera wekka.
era ekyo bulabanga abantu bangi tebaagala kusaba si lwakubanga tebalina byetaago balowooza nga tebasaanira yes bansabira bayitirivu mu nsi muno taagala ye kwefrontingayo kubanga alowooza tasaanidde ne waliwo omusajja omwe yaguma n'agamba kangende nsabe wadde sisaanidde ate ng'ekibi nti n'abeerowooza okuba nti basaanira bajerega abalala omanyi omuntu nti akusanga mu kanisa oba mu lukuŋŋaana ng'olwo ng'akumanya oli mutamiivu oba oli malaaya n'akuga nti naawe baze ye ng'alinga malayika eyavudde mu ggulu gwe toteekwa kujja togwanidde nsomeraako Matayo 18 Matayo 18 naye naakadde musumba Luka 18 tumusome madda katumusome nga tukomyewo katusome madda atulaba ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya naye ate program eno omusumba si yezannya n'emisingi olw'eggulu butereevu kati omusumba eyinza okuzannya olwaleero ate tuyinza okuteekayo ekibadde mulankyawa kati ekinaabayo kyekinaabayo naye tubadde ku kigambo nti obujja kati ate mbuuse oyise break nga njagala kulaga nti be bold enough to come and stand before God ne bwabawo abakujerega gye tulaga yita break eyo nkome okutwaleyo tumuddemu basebo ne banyabo ate bwe tukomawo tutandikirawo tukyalina omusumba Aloysius Bugingo sakya Mukama Katonda tubeera ne Pastor Aloysius Bugingo nga tuwe ekigambo ekituzimba si mu bulamu buno obwaffe obwa wano ku nsi naye ne mu bulamu obw'eggulu bw'ototegeera bulamu buno obutambuza ne buli oba obufiiriddwa era eriffe abantu abakulu ng'oggyeko obutodulasi naye ffe abantu abakulu tuteekwa okumanya obulamu buno bwe butambula kubanga ebikolwa byaffe ebya buli lunaku bye bitugulira oluggi lw'eggulu ebikolwa ebyaffe mu bulamu buno obwawo our daily deeds and the works bye bisalawo oba tugenda mugulu bakitugenda embadde nkyakugamba we tugendedde mu break nti omuntu ateekwa okuguma ensi eno yayitirira n'okubanga babasabira kyobola baffe Mukama atuwadde revolution eri spiritual nti abantu benyigira mu kusaba nange mbasabira naye ate bakwata kinene kubanga be baba bamanyi n'ensonga yaabwe yennyini kati mbadde nkugamba tugende mu Luka 18 bw'omala Matayo oddako Makko n'oddako Luka Luka 18 tuuse Luka 18 atandikira ku lunyiriri olw'omwenda ogende paka kule 14 Luka 18 olunyiriri olw'omwenda lugamba bwe luti also he spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even as this tax collector. I fast twice a week. I give tithes of all that I possess. And the tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Yes, ebigambo bede bya Lungereza nnyo kasome eby'Oluganda. Luka 18 olunyiriri okuva ku lw'omwenda okutuuka ku 14. N'abalala abaali beerowooza ku bwabwe okuba abatuukirivu nga banyooma abalala bonna ne bagamba oba n'abagamba olugero luno nti abantu babiri baalinnya mu yeekaalu okusaba, omu mufalisaayo omulala muwooza. Omufalisaayo n'ayimirira n'asaba yekka ebigambo bino nti ayi Katonda
nkwebaza kubanga siringa abantu abalala bonna abanyazi abalyaza amaanyi abenzi newankubadde ng'ono omuwooza nsiiba emirundi 2 mu sabbiiti mpaayo ekitundu eky'10 ku byonna byenfuna naye omuwooza n'ayimirira wala n'ataagala kuyimusa maaso ge mu ggulu naye neyeekuba mu kifuba ng'agamba nti ayi Katonda onsaasire enzaali n'ebibi. Mbagamba nti oyo yekka okuddayo mu nnyumba ye ng'aweereddwa eby'obutuukirivu okusinga oli kubanga buli eyeegulumiza alitoowazibwa n'oyo eyeetoowaza aligulumizibwa. Mbagamba nnyo nti abantu balekerawo okutya okujja okusaba wadde ab'omu kyaki bangi beegulumiza naye si be ba Katonda. You see? Have you noticed that this bullying was in the middle of the service? Yes. I'm not like this one. Service yali egenda maaso. Tukyali ku Mutima Apollo. Mutima kyono omufalisayo mwasabira. Ogugwa kwegulumiza ndowooza. Nnyo. Yeewaana alangira n'okulangira. Bw'oba owaayo ekimu ky'ekkumi. Weebaze Katonda kubanga si buli muntu nti awaayo ekimu ky'ekkumi. Bangi tebawayo kimu kya 10 kubanga balowooza nti babbiddwa. Balowooza nti bagagawazizza pasita. Balowooza nti basiriwadde. Bamaliriza tebakiwadde era kyovulaba bangi abamokinga agabaga Apollo ogenze ku kyaki ogenze kuwayo kimu kya 10 naye ng'ate waatudde ali mu kunywa mwenge agenda kunywa omwenge ogusinga ekimu ky'ekkumi emirundi butabalika. Obeera blessed bw'obeera taifa. Mu kubeera blessed don't boast. Ate naye Katonda tofaanagana ng'amulangira nze mpaayo ekimu ky'ekkumi so what? Musala mwennyini agamba Katonda nti nze buli kimu nkikola. Alinga agamba nti actually okusiiba kwa kweyagalira. Nsiiba mirundi 2 mu sabbiiti. Nsiiba emirundi 2 mu sabbiiti. Mpaayo ebimu bye-10 mu mwezi asiiba emirundi 8. Asiiba ennaku 8. Awaayo ebimu bye-10 ku buli kimu buli kyonna ky'alina. Awaayo ekimu ky'ekkumi. Kati omutima omubi gumulemesa okutunulira Katonda ne byakola ate n'okwagaliza abalala wabula nadda ku banne naga siringa ono omuwooza yagamba omuwooza and the tax collector yagamba nti God I thank you and I'm not like other men extortioners unjust adulterers or even as this tax collector. As this amu insultingira mu church musala makati mwenyewe musala makati siringo ono kakati kiba kibi nnyo okumira mu church noba ngoli mu kujerega balala kakati ffe kye tugamba nti omutima guno gwegendereze nnyo kubanga abantu bangi ababeera mu church ebbanga ddere era ne bakanya kubala bbanga lye bamazeemu ne batafuna ng'abalala bwe bafuna naye ng'ekizibu tekiriwa Katonda ekizibu kiriwaabwe bw'obanga ojja mu saavisi buli lunaku ate si musango gw'oli atajja buli lunaku. Toga nti Mukama mpa siringa bano abatera okwosa abatasaba. You must have good reasons of asking for whatever you need before God other than looking at other people's problems. Naye kyasembayo musumba ndowooza mu lunyiriri luno lw'e14 ate oba kwebayita okumala egobe mu kibya. I tell you and that this is Jesus that is telling us. Yes. This man went down to his house justified rather than the other. Yes. For everyone who exalts himself will be humbled. Yes. Ekitegeeza omufalisayo oyinza okusabira teyakwatamu kwolo teyakwatamu oyogedde bulungi oli munnamawulire yakwatamu olimi lw'okwesazera wanamawulire yaviiramu awo because agamba nti for everyone who exalts himself will be humbled. Yes. And he who humbles himself will be exalted.
Some prayers take long to be answered because they are humbling you. Esaala ezimu zirwawo nnyo okuddibwamu bamala okukukkakkanya kubanga kyoyagala okyagala mu mutima mulala okyagala mu mutima mubi oyagala sente ojoge omutima ne musala gukola omutima gukola buli area luli tubale tugogerako ate nda tuveeka kyeka tusogole omutima guno omutima gwogenda nagwo musaala ate nagwo gusalawo ebinaava musaala eyo butereevu gusalawo nnyo omutima gwogenda nagwo ku mulimo gusalawo nnyo omutima gwogenda nagwo mu bufumbo gusalawo nnyo omutima omufalisayo gwamusala olunaku olwo kubanga ebimu byekumikolo bye yawaayo yabiwaayo naye teyafunamu. It is not good for you to always pay the tithes, offerings, prayer and fast without looking into your heart. You remember je twatandikira okwogera ku mutima. Dawudi yaguzula naga negula omutima guno musikire busikizi. Psalms 51. Nagamba naye mukono na mange muyanzalira. Mutima guno agenda okutuuka ku verse 11 verse 10 ne verse 11 of Psalms 51 ngagamba Lord create in me a clean heart omutima omubi gukugoba mu bifo era yagenda okulaba nga asigaza akaseera katono Katonda aberenga amugobye mu maaso ge kyeyava asaba Sara nga nti tongoba wooli tonzijaako mwoyo wo. Omuntu ayitiriza omutima omubi gwe tomugjaako omwoyo gwe tolina mwoyo gwogabanga Katonda nti agaba omwoyo naye omugjaako ebirowoozo. Ayitiriza omutima omubi n'owulira nga akutamye noga naye manyi gundi yondoza kamuggyeko ebirowoozo kamuggyeko omutima gwange sigenda kuddamu kumwononerako obudde akati Katonda bwakuteekamu baatagenda kuddamu kumwononerako obudde oba owedde kati omugezi ng'oza okusaba amagumi amakalu gaddeko ennyama n'omutima gwo gukebere. Waliyo abalogo abatagenda mu masabo waliyo abalogo abatalina mayembe waliyo abalogo abatalina lubaale nenga omutima gwe mulogo gwe gumukuba omugamba nti ofunye engatta empya n'atemuka omutima Katonda olifuna emmotoka. Ensonga y'obujja naye wejjirawo wennyini anti omutima obujja buvunza tuddeyo wali wataddeyo ekigalo twabadde mu zabadde Psalms Apollo twabadde mu ngero esula 14:30 Proverbs chapter 14 nkudusiza nnyo nzirisa ku speed Proverbs chapter 14 verse 30 egambye etya verse 30 a sound heart is life to the body. A sound heart is life to the body. Tebagambye nti money is life to the body. Tebagambye nti ente nnyingi nnyo bwe bulamu bw'omubiri. Omutima omulungi bwe bulamu obw'omubiri. Kati owooluganda ye a sound heart yakola interpretation naga nti omutima omutuufu bwe bulamu obw'omubiri. Naye obujja kwe kuvunda kw'amagumba. Neewuunya omufalisaayo bwali bujja kyali kyekyo nakyo kumuwooza. Ettima kintu kigazi. Omuntu bw'ava kukuba n'omutima n'afuuka ow'ettima. Wansi w'ettima waliyo fitina. Waliyo obujja ye wali obulogo. Oli yagamba nti envy is the last class to witchcraft. Ndowoozamu nti oba omufalisaayo yalaba omuwooza nga ye ayina byafuna mu bwangu okusinga esaala y'ono kwe kutuuka n'okulangira Katonda nti nze n'ebimu byekumimbibwa n'okusiiba nsiiba emirundi emeka ena ayagala bamukoleko akagambo kano
justify ebeera approval okulaga nti gwe osaanidde ebeera validation kakati bwe bagamba nti omuwooza yaddayo ng'ali justified kitegeeza omuwooza yaddayo nga tasonyiidwa busonyiibwa naye nga ne byayagala abifunye kati katonda aswaza omuntu agenda kujja mu lukuŋŋaana ekakyeka bye batamwagaliza byonna agenda kubifuna amagumba agabadde amakalu gagenda kuddako ennyama naye tukuwooninga ng'ojja mu kusaba nti longoosa obulamu bwo kulabula longoosa omutima gw'osaba mu mutima mulungi weenenye kisoboka n'okubanga oyina b'otaayagaliza nga bye byakuviirako okubeera n'amagumba amakalu you know ewaffe Masaka bagamba nti lw'oyagaliza muka kitaawo lwe luta nnyoko ndi mutuufu oli mutuufu mu Lunyankole bagamba batya kuba temulinayo lyeruli bagamba batya ekyoyendeza mukasho nikyo kiyita nnyoko naye okiyiiza okukijja mu Luganda no it is nibandeeba bwitunwa apolo okiyiiza ng'okijja mu Luganda kyekyo naye lw'oyagaliza muka kitaawo lwe luta nnyoko amakulu gaakyo nti kisoboka okuba ng'oliko ebizibu bingi naye ng'ensibuko y'ebizibu ebyo byonna biva ku mutima mubi katonda buli lwakulekawo ng'ate olina omutima mubi aba akulekedde second chance kwe kulabula kwokoze ensumba nti abajja mu lukuŋŋaana ekakyeka jangu nga kakati waliwo eddiini emu omuntu aba yeenenya akuba mu kifuba akwata ekikonde kyennyini abalala abayindi eyo beekuba enjegere usanga omuntu atirika omusaayi nti ali mu kwenenya kati you need the Holy Spirit to interpret these things for you kubanga bw'ogandi ne yeekuba mu kifuba gwati gwe n'otandika ekikonde bansonyiwe nenenyereza ddala no okwekuba mu kifuba kitegeeza being remorseful you think deeply ukwenenya of your acts no gamba no I am forsaking my evil ways I'm now returning to my God kwekuba mu kifuba si kukwata kikonde teweekuba lujegere tokwata kaso toba na kintu kyonna kirala ky'okola okitegedde bulungi yes kuba n'omuwooza kati ng'omuntu ajja yeekube mu kifuba think again omwana wa bbaawo gw'otayagaliza lwaki tomwagaliza ye yayagala bbaawo oba ye mwana ali innocent kyebagambye nti lw'oyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko kaakati bw'oba toyagala muka kitaawo abantu gye bali abanyoma baka kitaabwe so nga muka kitaawo aba maama wo kubanga tosobola kumuwasa kati gw'otosobola kuwasa abeeraani aba wa luganda lwo kati abantu gye balinga alina byayagala ne just muka kitaawo nga omukazi oyo gw'omukazi tinkumwenda omukazi oyo yakukola ki yafumbirwa taatawo kiriza ndi choice ya kitaawo beera mu amagezi oleme kufirwa mukisa tokyawa abantu b'otateekwa na kukyawa bwe bujja buli generally clean your heart message ndoza musumba yeyo yennyini evuddeyo bulungi naye kati obuzibu bwetubeera nabwo bayibuli tuzikuuma nga zitukula bulungi era kati abantu bangi bawulira olunyiri luno lwe gusoosa oduwulira nti omutima omutuufu guleeta obulamu naye obujja buleetera okuvunda kw'amagumba omuntu asobola okuba nga lwasoosa okula olunyiri luno naye ng'ate bayibuli abeera nayo bulijjo kati omubuulizi w'enjiri omu atalinze yagamba nti people have a very clean bible with a very dirty heart others have a very dirty bible with a very clean heart soma bible edugale etuumuuke empapula zizimbe zikole zitya amaliba gave kutigasobola kuvaako nga togibikula bikula bible paka ng'omutima gwo guteredde musumba olunyiriri luno lutambudde bulungi ndoza n'omulamwa kuba bwe tuba twogera ku mutima omulungi nti gwe guleeta obulamu eri omubiri naye ng'ate twogera ne ku bujja teri bantu balungi kubeera nabo nti bwe buvunza amagumba ng'abagagga mu mutima you be contented era teri muntu mubi nga kuliraana nga omuntu alina ssente ennyingi n'obugagga mungi naye nga mwavu mu mutima
omutima mubi nyumba ya jocha omutima mwavu wakutame omuguzeewo oba odukewo na buddusi nga tamanyi nti ensene ekoma ajja kuvaawo so tuzaamu abantu amaanyi buli kimu kijja kutereera naye sookotereza omutima kubanga omutima guleetera amagumba okuvunda bwe guba gwabujja. Obubaka bwe bwatulaba ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya omusumba Aloysius Bujingo yagenda okukulembera mu ttiimu ne twala ekigambo kino mu kibuga Mbalala mu kisaawe Kaceeka. Ekigambo kyatuwadde nkyaleero kyekyo nti tweteeketeeka emitima gyaffe okulabika nga tujja eri Katonda n'omutima omulungi. Awo nno tubeera ne garanti nti amagumba gagenda kutoolera butereevu fubanga nnyo obeere n'omutima omulongoofu fubanga nnyo gobeere mukwano gw'abantu kola emikwano abalabe baleke bajja kwekola. You don't need to make enemies, make friends. Enemies will make themselves. Kola emikwano ate emikwano giva ku mutima mulungi nzo okutegeera nti apola njagala ndabira ku mutima gwe ekyo kyakola akikola mu mutima mulungi bwati okuŋŋaanya emikwano nga lwa mutima abalabe bajja kwekola abalabe beekola bokka sitaani bw'alaba ogaanye ekitimatima kye afuna baakiwa gwe n'otambula n'ogwa Katonda bo ne batambula n'ogwa sitaani ettima lizeeyo kigambo kyamaanyi musumba ettima lizeeyo gwe tambula n'omutima Katonda gwe yakuwa. Nzijukira wiiki ewedde mu kigambo kiwatwa wiiki ewedde watuwawuliramu ku magumba amakalu n'amagumba agaluddewo wakyogera otya waliwo amagumba amakalu n'amakadde yes amakulu n'amakulu ne kati ate tufunye kino ate waliwo n'amagumba agavunze n'agasuliridde okuvunda nga bwe naggambye nti baagamba nti envy is the last class to witchcraft. Omuntu bw'afuna obujja bw'afuna weddoga ali kugirayo kati ako kuba kuvunda kw'amagumba. Naye I love this program era twebaza abantu okuba nga bagigoberera na content waayo wanjawulo omutima abalala tebabuuza baganda baabwe kubanga balowooza nga baganda bamaama baabwe oba bazadde babasinga okwagala yazimba omutima otyo bana abavubuka bano batuleetera ekigambo yazimba omutima yafuna akasajja kyebakozesa nange ekyo akasajja yafuna akasajja ku mutima kati akasajja ako kasitaani wandibatokagoba ku mutima gwo omutima ne gubeera clean jangu osabe Katonda byonna agenda kubikuwa. Nze ndowooza bwe bugenda okubeera obubaka bwaffe ku puroguramu eno nga tuwumbawumba musumba nga tugizingako nti abeetegeka okujja mu lukuŋŋaana Mbalala mu Kaceeka stadium teeketeeka emitima nnyo teekateeka omutima kuba tukitegedde era otusomesezza tunaakoma otujja kwongera tuguwanvuye abantu baganye okwekolera okuzimba ennyumba zaabwe n'okugula amamotoka gaabwe n'okugaziya bizinesi zaabwe nga bagamba nti waliwo abalina ebintu byabwe tolaba nti juzi wagula emmotoka oyina gw'oyitako n'aga nti si nsonga gavumenti kekyuke akuggyeko emmotoka ye waliwo abakuba emimiro akuggyeko emmotoka ye yiye so musumba akokosemeze okalagati okujikujja kale ko eiza ne yajjalami nedda kubanga ogikoleredde nnyo yona gikolerera naye musumba kyebadde nzijayo tumalirize nakyo kyekino nti tutegedde nti obujja ate busobola okulemesa n'esala y'okukola ki okuyitamu Luka 18 okuva ku lw'omwenda kutuuka ku lw'ekkumi n'ekirala okwegulumiza wali ng'otuse musaala ng'oli omufalisayo bwe yakola ate nakyo kisobola okulemesa esala y'okukola ki nzolaba nsiiba emirundi 2 mu wiiki mpaayo ekimu ky'ekkumi ate n'otaakoma okwo n'oyongerako n'obujozi siringa ono omukwate nako mu kujooga nolaga nti gwe osaanidde okolifayinga nnyo nnyogogo bajooga n'otadduka ebeerawo weekube mu kifuba be remorseful byonna byobadde okola osazeewo okukyuka by the way okukyuka tekutwala na sekendi system yonna ekyuka omulundi gumu omuntu n'afuuka mupya. Amen.
Musumba ekigambo ekisembayo ndowooza tunzike program mwebale tuwa ku ssente era tukyazaagala kubanga ebyokukola bingi olugendo lwawanvuye buli kimu kyalinnye mobile toilet tuzipangise eno Kampala buli kimu kizibu so mutuwe ku ssente simu zange ziri 2 ngenda zoogera mangu Katonda gwe yataddewo nti anaatuwa ku ssente z'olukuŋŋaana yajja zikwata eya MTN eri 0760 77788 eya Airtel eri 0708 000003 mukama abampeera omukisa mubulire enjiri mu ngeri eyo abalala bakuŋŋaanya ssente za kugenda kukola bisiyaga na bitali magezi ffe tukuŋŋaanya ssente zaffe okutwala obubaka obulungi nga buno bwowulidde tuwagire tukolere wamu tereka enyenje n'obutalage gye bitatuuka mukama abampeera omukisa shalom tusinkane ekakyeka twebaza mukama olwa akadde kano akatuweebwa okubeera n'omusumba Aloysius Sebugingo buli lwakubiri wano ku program Omunnyo Ku Makya ku Soul TV twongera neero okubajjukiza nti olunaku olwokutaano tujja kubanga tukuŋŋaanira mu kisaawe Kakyeka mu kibuga Mbalala era twongera okukunga mwenna abasobola okuba ekitundu mu nteekateeka yennyini tusinkane mu kibuga Mbalala amanyi agange nze tusima Apollo katuddemu era tujja kusinkana nga tuvudde Kakyeka Musumba olunaku olwokubiri olujja musibe bulungi tubaagaliza omukisa gwa Mukama Katonda era tubagamba nti